Yes, yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu tugamba nti subscribinga onyige n'akaakade osobole okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Yes, olunaku olwaleero amawulire ge twakafuna agaakagwawo mu ggwanga Uganda. Yes, mawulire ga nnaku nnyo olw'ensonga nti waliwo ennyonyi ey'amagye. Waliwo chopper ey'amagye ng'era eno nnyonyi kigambibwa okuba nti belonging to the Uganda People's Defence Force. Ennyonyi eno ecrashinze wali Entebbe kumpi ne Spennah Beach. Owulira. Naye kigambibwa okuba nti ennyonyi eno ku ssaawa nga 8 olunaku olwaleero eno chopper eya bbulu eya UPDF kigambibwa okuba nti ebaddemu omukyala nga yabadde agivuga female pilot era ne crashingirawo ku beach. Era security evuddeyo nebanga ekifo kino kyonna ekisazeeko nebanga tekkirizaayo muntu yenna. Kaye bannamawulire nabo babaganye okubanga beetalira mu kifo ekyo kubanga kyonna bakyetoolodde ne babanga bagobawo buli muntu kweyo siini ennyonyi eno weekrashingidde. Ambulance ez'enjawulo zivuddeyo zisobole okuba nga ziyina abantu ab'enjawulo be ziyamba omubadde n'ono omukyala pilot. Yes, pilot ono yadde ali mu mbeera mbi naye akyali mulamu. Owulira. Yes, bannamawulire ab'enjawulo bagezzaako okubira ku deputy ayogerera deputy spokesperson wa UPDF amanyiddwa nga Lieutenant Col Deo Akiiki asobole okuba nga abawa information lwaki ennyonyi eno efunye obuzibu. Naye omukulu ono abagambye ebyo byonna bye mumbuuza sirina kye mmanyi era mugende mu Civil Aviation Authority be muba mukola ki mubuuza. Era bannamawulire ne bagezaako okubuuza Civil Aviation Authority ku nsonga eno. Abakulu bano bagamba tetuyina information yonna ekwata ku nnyonyi eyo naye mugezeeko okugenda mubuuza abaki aba UPDF. Owulira. So spokesperson Vianney Rujja ono y'omu ku basajja aba Civil Aviation avuddeyo n'abagamba nti ensonga ezo muzikwase UPDF olw'ensonga nabo tebamanyi bifa ku nnyonyi eyo ate tebamanyi kiviiriddeko buzibu obwo bwonna. So ogenda okyetegereza nti bano bonna abakulu bagezaako okwesamba ekintu kino oba teri amanyi kibadde ku nsonga eno naye nga ennyonyi efunye obuzibu evudde waggulu n'egwa ekigwo era ogiraba yonna esesebbuse naye ng'ate omukyala pilot ffenna tumusabira asobole okuba nga ali bulungi olw'ensonga nti tafudde naye embeera gy'alimu mbi nnyo. Yes, yonna gy'osinziira okubanga weekumira ku Prejan Media tugamba bugambi gezaako okubanga osubscribinga onyige n'akaakade osobole okweyunga ku community y'abantu abangi okubanga ofuna amawulire agenda maaso mu ggwanga.